Ate Amyuuka omuduumizi wa Poliisi Major General Tumusime Kazigazi asisinkanye abakulu mu Poliisi mu bitundu bya Katonga ku ngeri gye basobola okunywezaamu ebyokwerinda. Ensisinkano eno ebadde ku kitebe kya Poliisi Mpigi. Amyuuka Ssaabaduumizi wa Poliisi y'eggwanga lino Major General Tumusime Kazigazi olunaku olwalira lumaze mu disitulikiti y'Empigi mu kaweefube gwaliko okugenda mu maaso n'okutereeza ebyokwerinda oluvannyuma lw'abatamanya ngamba okutandika okulumba poliisi ez'enjawulo ne batirimbula abasirikale. Kazigazi Mpigi atuuseeyo ku ssaawa 3 ez'okumakya ng'asinkanye abakulira poliisi n'oluvannyuma n'asinkana abantu abakwatibwako ensonga mu Mpigi ku kitebe kya disitulikiti. Oluvannyuma lw'ensinkano etakkiziddwamu bannamawulire, Kazigazi alambuludde nti bagenda kweyambisa bannamagye okuyambako mu kukuuma obutebenkevu mu ggwanga n'okumalawo obumenyi bw'amateeka obusudde abiri ng'enkazalujja. Amagye gano tugenda kukolagana nago wenaasobola awalala tujja kubanga position ezimu tuteekamu poliisi n'amagye. Kitegeeza poliisi ejja kubayita nga balina ekigendererwa ky'okukola. Tulina okukolagana twogere n'abakama baabwe kulaba nti kubanga abantu baffe kyekikulu. Agamba nti ekiseera abantu baddemu okwesiga poliisi n'ebintu byabwe kubanga ku mulundi guno baakugyayo nago mu buto okulwanyisa gakyala kimpadde. Meeting zino kyolaba tuyita ba RDC, ne tuyita ba LCC, ne tuyita ba SODISOM n'abakulembeze mu district. Batubuulire kiteezi oba waliwo ensobi engeri poliisi gye yeeyisaamu tugikyusemu, oba tuwulira nti waliwo abapoliisi abalya ssente z'abantu abali corrupt. Bwe tufuna obukakafu tugenda kubasiba, abalala tujja kuba transferinga bave mu regions. Ekigendererwa kyaffe kulaba nti tuleeta poliisi kumpi n'omuntu wabuli. Ategeeza nti oba kutunuulira obunafu obuviiriddeko poliisi okulumbibwa era bagyongeremu amaanyi. Ngano ategeeza nti ku basirikale ba poliisi abeenyigira mu kugobaganya abantu nabo bakubonerezebwa. Waliwo okugongola ze batulaze nti bajjamu abo poliisi naye kyetaagisa ezo tugenda kubazzaamu. Naye kigendererwa ky'okumenyawo police station obutono kyali nti poliisi tulina abantu abatono. Kyandibadde kirungi obeerewo naye kisinziira manpower gy'olina abantu b'olina. Kinajjukira ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana abasirikale ba poliisi Mpigi baalumbibwa abazigu emitala Mariya mu ggombolola y'e Buwama era abasirikale 2 baafuna obuvune. Bano kwaliko Tim Lawrence ne Abdul Nkolo nga bali basirikale ku poliisi y'e Buwama nga bagenda okukuuma ne balumbibwa abazigu ababasindira amasasi ne balumya Tim nga babasobe mu ndu ze baali balina. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.